nze Lukwago Swali. Eno critical analysis ku alliances ezize ziteekebwawo mu Uganda okutandikira ddala Kabaka yekka, mere marriage of convenience, obufumbo oba okwegatta okugendebwamu ng'abantu balina ebiruubirirwa byabwe, short term gains over long term gains. Okay, twafuna Kabaka yekka yasasika, Obote yalina ebiruubirirwa bye ne Mutesa yalina ebiruubirirwa bye, ne tujja ne tufuna IPF eya Paul Kawanga Semwogerere, nayo yasasika kuba Semwogerere yegatta ne UPC. Museveni n'agamba Semwogerere ayagala kuzza balamu, Obote n'akikubiramu eyo ango, ekyo nakyo ne kigwa, ne tujja ne tufuna IPC ebibiina ebingi JMA, UPC, DP, FDC ne byegatta wamu mu 2008. Twali tunaba natuuka mu 2011 ne bisasika olwa Museveni okubisensera ng'asindikayo abantu be nga buli omu alina self entitlement nga buli omu yeeyagaliza ne bigwa. Museveni okozesa brutal force eri abo n'okutiisatiisa abo bonna aba opposition ababa bagezaako okwegatta ng'akozesa Uganda Revenue Authority okubaavuwaza. Kaakati ne tujja ne tufuna Suubi, akalulu we kaggwa Suubi yagwa, ne tujja ne tufuna Truth and Justice eya Erias Lukwago yaddawa, nayo yagwa. Solida nayo yagwa. Ne tujja ne tufuna United Forces of Change, Mau weyegatta ku Museveni ng'atutte DP, ne wajjawo gye bayita United Forces of Change, yalimu Besigye, oyo omukulu Saddam Gayiro mulaba bwatunudde, ne Ken Lukyamuzi babasaalira nga tennaba na kutuuka ku biruubirirwa byabyo. Abasinga bonna bali mu NRM. Oyo Saddam Gayiro yakiikirira onaani Bidandisali, mb'olina ke weekoledde wagira Museveni. Saddam Gayiro yakola ki? Yamukiikirira. Oyo Ken Lukyamuzi, oyo mafiya wa Museveni mu opposition, ngera yamuzimbira mu mbeera ey'okwogera oludikya. So alliances nga ziri based on marriage of convenience, ng'abantu balina ebiruubirirwa byabwe, tesobola twala Museveni era tesobola kubeerawo bbanga lyonna. Twagala ekintu nga kiri ingrained within Ugandans, nga be bakyefugira, si bano bamalaaya b'ebyobufuzi. Ken Lukyamuzi n'oyo Saddam Gayiro baakava mu gundi eno, simanyi ole alliance eyasasise olwa ssente bakabuleeta, nga kabuleeta Muhoozi yali akimutereddemu ssente, bateekewo embeera nti tuteekewo transition nga batambuza ekibozo ekigamba nti ate erikwata ku Museveni tumuteeketeeke tumuwe essuubi obuyinza abute mangu abeere erw'ekitula. Kyagudde Ken Lukyamuzi gye yabadde. Essaawa zino bazze basiba abaana b'NUP, abasinga bonna bali mu military court, bali mu court martial. Besigye nga tavangayo kujja ku advocating for their release. Nga Saddam Gayiro, Ken Lukyamuzi temuvangayo olw'okuba political model ya Museveni Besigye ayagala ogikozesa okukakkanya international crowd, opposition gyebadde efunye nga tuyitira mu Kyagulanyi mbu baavuddeyo beegase. Gwe sooka otunuulire facial expression ya His Excellency Kyagulanyi, sooka otunuulire zino molo zebbiri eza Museveni, zo ziriwo kusuula buli opposition unity ebezzeewo. Era we wajjawo embeera nti opposition yegatte be bakulembera, kyekyasula TDA. Raila Odinga n'akwatako ne Kofi Annan ne bakwata Besigye n'Amama Mbabazi ne babatwala e London ewa David Cameron. Kyekyagisuula. Njagala mumbuulire kiki ekyasuula United Forces of Change His Excellency Kyagulanyi gye yali akulembeddemu. Mutuweeka na assessment of ebintu bye yakola.
ebintu bye yakola abamu boogeza Ludicha abamu boogeza Bigu. So alliances nga ziri based on pragmatism over ideas ng'omuntu nga Mpuuga mweteefuteefu okuweebuuka okutuukiriza ebigendererwa byabwe tebisobola kukola era ffe tujja bikuba from the critical point of view tebisobola kukola. Ono Segayi ono Saddam Gayira ne Ken Luchamu zibakozi ba Museveni okwegatta nabo oba omala biseera fe president waffe tetujja munenya because yali after okugalvanizing opposition unity naye ate ali kikola n'abantu bakyama at the end of the day abagenda omufrustrating ekintu buli wekikuliyetingirwawo out of desperation nga tomaze kyetegekera nga tomaze kukinoonyerezaako era kigwa mu kaseera akatono ne mutandika okweyuzaayuza kati ekiriwo Besigye ayagala kwepositioninga nti akomawo na Museveni amutunda mbusimanyi aleese ba international lawyer simanyi aleese ba Masakaluwa mbasimanyi baani bakole ki wano mu Uganda waliwo constitutionalism okuwa ekitiibwa enfuga eya Ssemateeka tulina rulings nga 3 nga kooti egamba no kikyamu ba civilian okutwalibwa mu court martial eriwo ku disciplininga basirikali bajasi baba bavudde ku mulamwa ate lwaki gwe ogikozesa from the political angle okusuppressinga abakuvuganya mulowooza international community yetebiraba lwaki America esigala ewa Museveni obuyambi lwaki basigala bamurecognizinga bamusigala bamupropping up nga ata violating human rights so bino president bano abasajja bano ababiri nabo bamugisha muntu bakyaliko question Museveni yabateekawo deliberate limukuumira mu buyinza naye nga bakikuba covertly fete tugenda kukkiriza we shall critique them tujja kukolanga detailed analysis about them. Mugisha muntu yali ame commander 9 years na commanding olutalo olwafiiramu abantu e Northern Uganda. Museveni navayo na confessinga mu 2013 twawe mayuge nti UPDF yakola ebikolobero ku bantu bo mu Northern Uganda ne babasalako emimwa ne babateekako kufuru ne babateeka mu IDP camps. Di Mugisha muntu we yavaayo okwetondola eggwanga. Didiwe bali bayise for Truth and Reconciliation Commission. Mugisha muntu Besigye David Tinyefunza eritumwine kulomuwere Bungereza yazanyira ku Bwakabaka bw'Abangereza n'agenda ne yefiisa naye ekiteera we kyatuuka kulomuwero baamugjayo kooti za Bungereza ne zimuganda okulaga abalala nti tebazanyira ku bwabo ku byannunu ku Bwakabaka bwa Bungereza kuba yali abujjeewo ng'aleesewo Republic mu Bungereza eyo mu Great Britain. Ne bajja omusango gwe ne bagusalira omulambo gwe in fact kalina kawanga ne bakasalira omusango kakalabba ne baddamu ne bakatta ogwokubiri to send a message kwabo bonna abaali basuubira okuzanyira ku Bwakabaka ku monarchy y'e Bungereza. Bano Bamugisha muntu kye balina okukolebwa batta abantu eruweero batta abantu mu Northern Uganda. Omusajja najja olw'okuba Muzeyise Mwogerere yateekawo okuwakanya Museveni okuli civilian based kwe kubaleeta olaba Biraala ze yesimbyewo amamamba bazaze yesimbye ku Museveni okulaba nga opposition togoyinga mu mikono gy'aba civilian we yafuna obuyinza mu FDC Amuriat Mugisha muntu yaddukayo newe yali president yalwaniranga eyo eri yakategaya wadduka mu NRM ate waddayo simanyi ono Bramit Rurangala simanyi lwamemira birangalanga ebyo birina okukoma. Politics kati are too serious to be left for politicians and these NRA soldiers abalowooza nti bajja controllinga government ne opposition tekijja soboka. Bano Basaddamu Gayira bakeni Luchamuzi basajja ba Museveni oyo Luchamuzi ekyamugobya eyo gye yali akiikirira bantu bagamba nti mukodomi wa Museveni
ne bamugoba. Abanaganda tebaagala bantu bakolagana na Museveni.